chini mikono. Number 1 hit. Abantu nabo barogerera musima yawo ina waluko. Ekyo kyebaza Katonda. Omanyi buli okola ekintu ne watakyogerako. Kibadde kikalinga impact. Ekikalinga impact kyebogerako. Gwala oliddeyo omunafu nga bamwogerako ekintu kyonna. Katonda webale. Okyagirimu oba atukuba mu katiisa? Lwaki temugumiikiriza nabagamba 7 December. Bagambye omuliro gujja bba gukendedde. Walina okikola luli nga wakafuuka. Nze sikolera ku muliro. Nkolera ku big eye n'abantu. Eyo baakubaze. Tebannambala naawe. Gavumenti erina busobozi, terina capacity ebala abantu baayo. Nze suulira nga na mukwano gwange nti bamubaze. Ngasira wange wena ku neighbor wange nti bamubaze. So kiraga nti gavumenti tekyasobola. Bwebanga tasobola kubala abantu beeyina mu ggwanga. Battira abantu olunaku lulamba public holiday namba. Tebakola. Naye tebannatuukako yadde mu kkuta. Sinnabasanganako mu kkubo nga batambula nti bali ababala abantu sinnabalabako. So byonna olaba nga biri matankane tebitegerekeka. Ekibulamu by'okubala message. Basooke bakireke because tebakisobola. Ani abakikola? Ndowooza gavumenti enejja. Erina eyo gavumenti y'abantu gye baalonda erina okikola. Baakubaze bannange. Baakubaze? Yeah. Bambala. Byali bitya? Abamu babikomererako. Bakubala byali. Bwe yabadde byakiyaayemuko ebibuzo bye babuuza naye twabadde tulina okubyandolinga kubanga era nange ndi munnayuganda ng'abalala. Oyinza otya okumbuuza TV yange n'olunaku lwe nasembayo giteekako? Oyinza otya balinga bagenda otusindikira ababbi oluvannyuma bajje nti awo wabaddewo oyo alina ebyobugagga oli talina. Okitegedde? So ebimu tetwabyogedde twabagambyenkako bimu ne tubyogera. Olina emmotoka mmeka gamba sirina yadde ninayo 2 bwe bityo. Omugambe omuwene complain omugee toddangamu kusuula gaadi booto ojja kutinkula abasajja abeebasa abasirise fetusirise naye muganda wange tuyonka totinkula bajja kuyonkera bwereere kano edogo mutandise omuwaga mwana bombokrat.